Asinzidde mu Mexico gye yaddukidde n'ategeeza nga bwali omwetegefu okukomawo singa abantu baba bamusabye atereze ensi ye. Ono era asabye wabeewo enteeseganya wakati we ne bannansi basobole okugonjoola embeera eriwo era nga wakanyiza n'obukulembeze bwa Jeanine eyeerangiridde gye buvuddeko ng'omukulembeze wa Bolivia ow'ekiseera. Olabira bino ng'olunaku lw'eggulo Amerika yavuddeyo n'etegeeza nga bw'eri emabega wa Jeanine olw'obutatya ne yeerangirira ng'omukulembeze okusobola okutwala eggwanga lino mu maaso mu nkola eya demokrasiya. Wabula Morales era avumiridde ekya Amerika okuwagira Jeanine nga kino akigeraageranyizza n'ekiri mu Venezuela. Amerika bwe yavaayo mu lwatu newagira Juan Guaido kyagambye nti ekoze kinene okuleetawo obutabanguko mu mawanga ag'enjawulo nga yeeyingiza mu byobufuzi ebitagikwatako. Mu kiseera kino abawagizi ba Morales bakyekalakaasa n'okulwanagana ne poliisi nga bawakanya eky'okwerayiza kwa Jeanine, wabula nga Jeanine yasuubiza okutegeka okulonda mu bwangu ddala kisobozesa abantu okulonda omukulembeze waabwe mu nkola eya demokrasiya. Morales yalekulira ku lunaku lwa Sunday era n'addukira mu ggwanga lya Mexico oluvannyuma lw'okutegeeza nti obulamu bwe bwali mu katyabaga ng'eyamuddidde mu bigere Jeanine Anez wa myaka 52 era ng'ono y'omu ku b'oludda oluvuganya gavumenti abadde bavumirira ennyo obukulembeze bwa Morales.